kano kenyinge kulidde mu mwoyo gwange guze mu ntebe yako. Nze emyaka ebiri nga sisobola kuyimba, sikkirizibwa kuyimba, newankubadde kyekirabo Mukama Katonda kye yampala era kisinga okuwuliramu emirembe. Naye nsanyuse nti bwe nsobola okuddamu okuyimba mbadde singira abaana b'abantu mbadde nnyingira Mukama Katonda. Basebo ne bannyabo siri wano kukungubagira Pasita Yiga, ndi wano kujaguza obulamu bwa Pasita Yiga n'ebyo Mukama yabisobozesa okukolera ensi eno. Yesu gwe mugga ogw'okugula ogw'okutanga kuva mu nze ogulawo ensi y'etteko. Naye Pastor akabongambye tino
bwebanyigiriza pasita watubulira ku kabuuka abatooke bayitanga Dawudi. Era musumba mbadde wano nezigwamu amaanyi g'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tubagane kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okujjako nga twezze Katonda. Era pasita obadde oyogera wano nezijjukira mu byawandiikibwa waliyo kabaka bamuyitanga Nebukadduneeza. Kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga yaliwo amuyinza ng'alina amagye alina ebitala, n'abalagira babumbe ekibumbe basinzeko ekyo ekibumbe baleme kusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga baagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadduneeza, ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulezi bamuyitanga Shadraka, omulala bamuyitanga Mesaki, omulala Abedunego. Olw'ensonyiwa sibimanyi nnyo, naye nzijukira nti abavubuka abo baagamba kabaka Nebukadduneeza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda eyali Katonda nga bakabaka batannakusaba abakusooka we bali, era ajja okubeera Katonda nga bwe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ndi muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oboolyawo yandibadde tatya. Baganda bange, tuli wano nga tujaguza obulamu bwa pasita Yiga. Bagambye oboolyawo nandibadde sobodde kujja wano kuba saayagala okukyankalanya mikolo, kubanga bwe nzija ne bemazze bulungi batandika okuba abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala. Saagala kubeera akabonero kannaku, naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda bwe wabeera wamu ne basaba abawa kye baagala. Era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manye nze ndumu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa nga bwe yakozesa pasita Yiga. Era kisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda, waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyaasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gyendi n'ebitala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Kunya omukisa kubanga wano wensobolera okubeera seefu mu nnyumba ya Katonda. Oboolyawo Katonda nange ankozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli. Pasita Yiga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange, ate omusumba waffe pasita Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pasita Yiga yali kyali wange. Pasita Yiga yali muyimbi. Pasita Yiga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi, tuviira ddala mu kacaca akatini akalinga eri mu ggeeto mu Kibunya ennakulabye. Naye kye twafaanaganyanga ne Pasita Yiga okusooka ffenna tetutuukiridde, naye kikolwa kitusobola okukola twagala tukikole kuba obulungi bwa Katonda waffe. Pasita Yiga kyaki yagizimba mu ggeto, era asobola okugenda eyo Kololo, era asobola okugenda mu bifo ebibbeeyi, era yagizimba mu ggeto. Wabawo ekyokuyinga tukiyingire Pasita Yiga n'abantu bonna abalinga ye. Sinze wano mutendereza nti mutuukirivu, kuba munsi muno temuli mutuukirivu. Waliyo olugambo olugamba tewali munsi muno ensonga lwaki olunaku lwali tuli wano ffenna. Naye era njagala kozesa omukisa guno mwenna obagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bw'aba nga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne bw'aba waliwo abagamba oyo bweri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Bw'awakana nti
Mukama tasobola kukozesa muntu yenna tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye kino olunaku lwe twalusuubira n'obola Katonda yaluteekawo n'ansobozesa okwogerako nammwe sandi kisobole baganda bange naye n'ansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubeere bwakufa wasuubi. Mukama bwe yasula Pastor Yiga nkakasa ajja kusitula abantu mwenna kasa tukkiriza Katonda kutuyita. Manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagero. Mukama tasobola kuzindika ekisa kye kyekitagenda okuwerekera. Musumba Jjengo oli Jjengo. Ejjengo mu Luzungu baliyita batya? Baliyita weevu. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola waliwo ekigambo kyebadde bagamba eno weevu ya people power, eno weevu ya NUP, eno weevu ya Kyagulanyi, eno weevu y'abavubuka. Tulina ejjengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejjengo Mukama lyaleese okutuusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa abaprofesa ne ligaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne ligaana, yagezaako okukozesa abadokita ne ligaana, naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunuleza eno. Mukama aleese ejjengo okuva mu ghetto. Pastor Jjengo erinnya lyo nze nkakasa situukiridde nnyo naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejjengo, naye ejjengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yagamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwempenye ekitiibwa Honorable Betty Kamya yali mu maaso gaffe. Maama abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe, tuli wano olunaku lwa leero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gw'Ekumi omwaka 62 mwali muli bawala bato bwe twali tetumanyi nti tulisaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'empula ez'enjawulo bakwataganye nga bagala basimbe Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakayita emyaka 58 naye omukulembeze akuvuga yakuvugirako emyaka 35. Maama tuli maaso ga Katonda. Mukama agamba mubeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago nsaba gabafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubagala nnyo, tubamanye ekitiibwa. Naye nsaba mukkirize nti nammwe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tuyeyagaliramu maama. Nammwe otunuuliriza mu myaka gyaffe gy'obuuka twagikozesa. Maama tetuli bayaayi munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba bufujjo. Naye twogeraga n'amazima kuba ebintu ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe bye bino bye yatugamba. N'atugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. N'atugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza kuyiwa omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man, keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwa leero tubasaba kintu kimu, mukuume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima gabafuule ab'eddembe. Bwe twatwogera ku bwenkanya bubeerewo eri buli omu. Bwe twatwogera ku mazima galeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera ng'enjala ekuluma nga kikukuli mu maaso ate ng'omanyi kukwo. Ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka. Tetwagala ntalo. Twena tumanyi entalo gyezikola ensi. Neera tumanyi nti entalo zaaleetebwa abakulembeze abakola ebyo byajja Nebukadduneeza. Olunaku lwa leero
njagala okusaba Mukama Katonda ffenna tukwateko ku mitima gyaffe tuleme kubeera mu kutya kubanga ekintu ekisinga obubi kwe kutya okwogera amazima naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne baali battiddwa naye nga tukakasa nti Mukama yali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera ajja kubeera naffe. So amawulire gendeeta mawulire ga mukwano mawulire ga kutugatta ffenna ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima tubeere benkanya ebyo Bayibuli byetuyigiriza ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumekinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukopako ebirungi byonna byakoze tumekinge sure nti betumuyizeko tebikomaawo ebyamusomako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa kuba Katonda alamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya ekwe Speaker wa KCCA Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tutuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye twatukoze. Olunaku lwaleero nzijjukira nti mwatuma oluguudo Haji Nasante Bagala Nasante Bagala yali musajja wange ekyansanyusa nnyo kubanga kijja kuba n'abaana bagenda baddako mu maaso okwekiririzaamu okukola ebirungi abamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okusaba mukole ekisoboka tulinamu enguudo nyingi nnyo muno tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala lw'eggwanga lyaffe olwa NUP olw'abantu ba ghetto ne ku lw'abavubuka Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo ekimutulirwa. So oli Speaker wa KCCA kino kikugambe nga President wo owa NUP ate nga President w'eggwanga. Njagala abantu bano babuulire kasita bwakuna njagala bafuulire bamweyama. Mr. President, ozonfa kukunyaddako kiba kibi okubanga oyogeredde enjogera naye njagala okukakasa abakungubazi balwaleero nti mu wiikisi 2 okuva olwaleero tugenda kubona resolution etuwa oluguudo kwa muganda abawaggulu baganda bange mwenna muzikirize ne kino kibategeeze nti nange nga bwe mmanyi lweri olugendo lwe lumu ate nga bwe tufaanana abangi saagenda nkubo lyakubuulira njiri naye njagala okukkiriza nti nange Mukama akozeseza ate akyagenda maaso okunkozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe. So nga nkiikirira omugigi gwaffe guno nga nkiikirira abantu ba ghetto nga nkiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100 nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa mu nnaku 2 okuva olwaleero ogenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera Pulezidenti wa Uganda ow'eggwanga. Njagala okwakuba mwena okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe nga mugitambuza mu bwesimbu nga mugitambuza mazima ng'abantu mubagulira ebituufu nga mubagula amaaso abasobola okuberekerako bayita mutuberekereko. Twambala langi eyo emyufu eraga nti ffenna kobeere mu kyoli kobeere muganda kobeere munyankole omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi era kyetusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno bayita mwenna muneegatteko twewandiise ate temukomaawo mutambuze enjiri eyo bannange omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okutuusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe Pulezidenti omuvubuka owa generation yammwe, mulabe Pulezidenti atya Katonda, mulabe Pulezidenti agenda okubeera omukozi wammwe si mukozi wammwe. Naye okusingira ddala njagala mulabe Pulezidenti ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero kisinga tubikola ebyo byonna
Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina bwe baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu. Naye Mukama baali batuddeyo n'abagamba muyimuke, ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 126 alina Bayibuli njagala ogisomereko oba tugiremu ffenna nga bwe tubaano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota. Akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne tutandika okuyimba. Awo ne balyokera boogerera amawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze enkulu, era naffe tumanyi Mukama agenda tukolera enkulu olwaleero. Bitanga